era katuli mu kola lemba luloko ne kirevaje mbali akola wande ya ne Bukede TV tulanziza okutukyazaake skini abantu soko bagambe studio gye tulimu abantu tuli mu studio ki era yagala okukolera mweno studio akola studio yange ya skini ne baboyi bange omuyimbi ayagala okujja okukolera wano ayagala atya Tomwalu mukisa tuve wano Alieni wagenda toyina nsawo okomyo toyina nsawo dola ze bakuwa sente wazikomeza otya tafiti yalokuwa ngoma ya studio yange papa ogamba otya amirembe mingi amanyi nga mangi olabo butunda mbadde munsiza bia yesebo mbadde munsiza bia ate nkulabye ogamba Alieni bakuwe bia anti bwenzije wano Alieni ayagala kunsiza bitunda ayagala nkole lususu anti amanyi oli mulokole ya byonna birongofu kasito bisabira temwesiba kweyombozi nawe atali balongofu kubeera bugwagwa yesebo olimba mulukubye taito mulutumye eki simanyi lwaki atugamba taito saawa zino nengolimba luwedde kyekikulu olimba luwedde teka muzadde amuteze mwena mukoze mwena binyuma bitya awatali akwagala Okay, vibe ogisanze otya eri omukulu Alieni akoze n'abayimbi bangi nnyo sofalo no oluyimba lwo olusoso kolebwa naye vibe ebadde etya nze manyi akoze na muyimbi omu kuba nsanze abayimbi bakola nabo ava kola nange tuvakola naye wano vibe oyo musanze otya mu studio nze kyenasinza okulaba mu bino ebintu mukwano enyama nagiridde okunyaza kwabaddewo engoma terudde buli kimu kyali kitambula bulungi kirevaje edda omwayimbira kirevaje edda omwayimbiranga okulikodingira oluyimba kyakutwaliranga bbanga ki nze tekyantwalira bbanga ddene naye abala kyabatwaliranga bbanga ddene bane temwera byandika myo yalinyanga bbaasi ogenda Kenya okuyiga byuma ate nze nabiyigirawa nga sitambudde kati abala kibatwala ebbanga ddene ate ekyange kitwala ebbanga ttono kati wano bwenzizeewo era nawo nsanze kyekimu studio weeri bibateekamu byonna bigenda katulimba lumaze recordingwa lulinzi mastering olaba nga nawo tatawanyizibwa ne oyagala okulaba atawanyizibwa kati owaye kirevaje tulowooze nti nno gano ge mafuta kubanga gwe kennyini gwasose notapinga amafuta g'ennyonyi nga yakava e Bulaaya asose kola naawe kitegeeza ki ogwo gwe mukisa tobuuza omukisa gwafuna kufikidde mu sitenero ozemu n'ogufuna kati manyi Yesu yatugamba nti n'ebibala byaffe bibeererengawo bibeerenga bibeerera katugambulyo bunga bala omukisa guli kati olaba na guno nawe ya living Eva bigambibwa imbo abapromoter oba omukulu Bajjo akira process alimo kubanga ali mu nteekateeka ekolera ekivulu ekyakirevaje nyagala bana Uganda n'abakulaba ne bafani bo ogezeeko baki yalinga empewo kubanga ffe tuyabiwulire olageze kwa kirya ngo bakitufu oba okufanana ne Alieni ku kisaawe esimu yange tenadda ku muliro naye nga mukulu Bajjo yangambye anytime agenda kungamba leero olunaku nze lwenninze tandika okutiribi obagamba ki okusagambiza okutibula tandika okutibula okola ekyejo simanyi nze ngambye kutibula so Bajjo yali mabegawo mu kivulu kyo Yesu yakiri emabega ne Bajjo yali mukola amina wasembadde okola concert sikolanga concert neginakola yagwa kye kyagiremesa benateeka ko tebajja ku concert tebajja ebyononeka nitayongerayo concert naye ne baza mukama nti nzemu okuwulirwa nga nkisobola okukolebwa concert era kyosaba kikolebwe mu linnya lya Yesu nange mbioneka concert nga kamuleme kijimbire ku bafans bange kuba sikola ngayo concert abasinga badde bagamba lwakisosokedde ku Freedom City kirowoozo kyabwe neze Bajjo wanteeka kirabika mukama wabasiimi abantu bakwagadde nnyo naddala ku TikTok okwagala kuno oyinza kubaddiza otya oba naawe kennyini ng'omuntu okulabye nti nno kati bakwagadde nnyo nze nno banjagala dda naye kati banjagadde kansusse okubabulako ate nendabika olwaleero kusha Alieni gwe ekyo kivu tokimanyi kivulu nakiba nange neŋŋamba nti kamyoni bakuba ku kivulu kirinaba ne kukya Alieni nenda kubanga mufu so ate lako ennafu byo biti yakuba so bwe nkuba kukya Alieni kati ntandise okulivinga kuba kati audience nyingi ennyo erabye kirevaje nga akyali existing Chameleone yabadde competitor waasinga kyogamba
Chameleone yemwe wegwanga omunene wano kumanyi nti bulijjo kukivulo olina muteekako ne kitambula watu mutaddeeko teekako abalala naye nga Chameleone wabaako kiba kitambula. Kati byakyuseemu bitya nti waba tutaliiko nera kitambula. Ebintu bikyuka gwe baazala wanga kati ye hero. Ebintu bikyukiranga ddala olwaleero tukeera na kiddedde nenga twakeranga na musana. Ebintu bikyuka. Clever. Apa wavuddeyo ku TikTok novuga kunogamba okuva wagenda ku kivulo kya Allen's Kings kya Danger ebintu byakyuka ofuna emirimu ofuna nations mu nzigoba ate kati njaga ne papa Bajjo asalewo nga sijja mukola shop kati mpaka otherwise I feel mpulira nga kitambula nga kyakuba ebivula ate nga olunaku tulina bakola ki. Yes. Kati ayagala Clever gye mu Kampala ya sente meka. Kati nkugamba etya muganda wange. Soko obuze ku Bajjo kwa kati ticket bagabye emitwalo 2 saawa zina abantu basindikira sente wano zijja straight. Watazo funa sente za concert. Nifuna wano sijja baga amana yiga nfuna. Kube namba yange Bajjo yagitadde era sente zijja. So ze gwenkola wali gwa kuwandika naye nindiridde lunaku kuteekayo. Bajjo lwagamba nti lweruna. Omutima gwa Alien gwalaza abayimbi nti buli omu azamwagaliza ate nga kigambe nti abayimbi bedda we yabeeranga kamafuta nakulaba nga gyeyo omutwe akuba bukubi paka wansi. Kiki omugamba? Ebintu bikyuse fena bwe tulina okuba. Nzolayo wakwantu sereti naye mbadde nyumirwa nnyo nga nange nva oba nga va bweru munnange nannonako ku kisaawe ezo. So ebyo wembirabye leero nga omukwano ali ne gwalaga abayimbi ne Chameleone yagubalezeko emabega naye kakati byaggwawo. Katwali tuli ku chapter mpya. Olwali tojja kusangayo laavu eyo. Teweerabira nayigiriza melody Chameleone namutwala nenjigiriza 8 sente bebikulula mutwala bayimbi bangi baze kati walero wali kankoleko ne Alien bade mumanja collabo yiyo abantu bade bagikubanyo bamanja collabo yiyo na fit agikubye ebigambo ku show ya Alien bwe yaggwa bintu bakwogerera bingi ebirungi n'ebibi okyabijjukiramuko. nze no munnaye nkubulire okuva nasenga Yesu ndowooza kimu ne neerabira. Ndowooza kimu ne neerabira. Mu bantu abayogera ebingi mwe mwali n'omukyala bwe tumanyi obulungi mukyala Mayanja. Ebigambo biwabiwulirako. Sobologera okundonga eno. Okay. Kulika ennyonyi. Twagala temubeere ng'abagule. Kulika ennyonyi mukama wange. Twagiyiseeko era katuli mu kola lwemba lulukoze ne Clever gye. Kumbali Kampala wandegeya. Ne Bukede TV. Tulanziza okutukyazaako. Abantu soko bagambe studio gye tulimu. Abantu tuli mu studio ki era ayagala okukolera mweno studio akola studio yange. Ya Alien Skin. Ne baboyi bange. Omuyimbi ayagala okujja okukolera wano. Ayagala atya. Tomwalu mukisa. Tuve wano. Alien. Wagenda toyina nsawo okomyo toyina nsawo. Dola ze bakuwa. Sente wazikomezaawo otya. Tafiri yalo kwele ngoma ya maji Ogenda mu studio yange. Tuve mawu. Okay, tugendera awo. Fangon Forest Love 18 Alien Skin.
Anayi muganya okumpa bia ekinaka nkintuulamu kitudde wano kyakigera kutuula eno kyenjagala nno yesu kyebeya akyagala bina birongoofu kasita obisabira muganda wange Fango Forest King. Lafiti Alien. Fango Forest King.